Mbabazi n'abagamba ono omwana mwamukwata bulala, mwamukwata bubi. Museveni n'amubuuza wali oyagala tumukwate tutya. Ekisooka tali mu bantu abaazimbibwa nti oba waliwo abaamuzimba n'omulaba nti nno ono bamuzimba kubeera future leader. Kubanga waliwo betwalaba nga babazimba, waliwo abeezimba omuntu n'omulaba nga ye yeezimba okubeera future leader. Abo twabakolako. Yamuwadde example 2 n'amugamba Kirumira Muhammad yali yeezimbye ng'ensi yonna emutegedde nga yenna akoze territory sebo nga yeezimbye atandise okwepositioninga ye twamwanguyira ne tumugjawo. Kati ate Brian Bukenya kitaawe yali amuzimbye mu byamagye ng'amuzimbye, waliwo omuntu gwe bazimba waliwo neyeezimba. Kaweesi yali yeezimbye nga ne poliisi emuzimbye. Abo bo ne tubasalira amagezi. Naye ono tewali yamuzimba, tetumanyi gye yava, yagenda okutuuka okugwawo bw'ati ng'ayina abantu, ayina amawulire, ayina omukwano gw'abantu, ayina international community. Bwe twamukwatako bwe twamisinga chansi y'omwaluwa. Kakati gwe oyagala tuddemu tumusange wa walala tukole ki? Kintu ekitambula mu masomero. Abazadde muwulire ekintu kino. Gavumenti etambuza ekintu mu masomero, egenda kugaba amata mu masomero, abaana banywenga amata waakiri ennaku 3 buli wiiki. Kati ekyo mukitegedde. Temugeza ne mukkiriza abaana bammwe okunywa amata ku ssomero. Museveni aleese ebintu afokasinze ku generation ento n'amwongerako mwanyina wa SFC wa SF Bujingo omugenda mpola akuumwa mukoddomi we. Bujingo bw'oba tomukubye ejjinja gira omuleka omusajja amukuuma mukoddomi we. Ayina mwannyina asoma ku KIU asoma mateeka. Muka Bujingo yamuzimbira Buziga. Bujingo naye nga luli Teddy yagamba nga nedda Mukama njagala omusajja nga atya Katonda nga ye pastor wa Kanani n'amugamba wuuyo. Kati singa ndi searching simanyi oba anoonya. Uganda enjala bwetandika okutta ab'e Masaka, ab'e Mawokota mudduke. Kubanga baali ba basket of what? African basket of life. Masaka. Kagabo yakubye omulanga. Bannanga abange temubalinda kufa bo mubawenga obudde bukyali. Kati ate abatakuŋŋaanya misolo be baddukiriddaani Kalamojja. Nabagamba omusana gugenda kwaka wakati w'emyaka 3 ku 5. Kati omusana gwakwakako nnaku mukaaba mbuno mutandise okufuwa. Mufuaki nga mukimanyi nti omusajja ali mukola nyukiriya. Akasana kabakala kata mufuwa nga kakatandika. Mufuwa bakyazimba buzimbi bakatandika okuplantinga ebyuma ebireeta omusana. Omusajja akole nyukiriya anaawuliranga anyigiriziddwa yasituka. Kati mwenna bwe munaasituka mujja kusisinkana ku mulyango gwa State House. Naye bwe muba mugenda mumanye waliyo obukumbu, waliyo nejje ziyize. Yataddewo ejji n'agamba tebalinnyanga wano, nze banveeko obukumbu nkuyege ku jji. Mmwe Museveni ye mubbi omukulu. Museveni tugenda kukuba. Atujja kusasula sente zaffe. Neziri mu Angola tujja zijjayo. Wazimba banka e Congo. Naye bw'otawulira tugenda zeebaka mu nkubule tujja gendayo. Congo mwayokezza amalwaliro n'abalwadde n'abasawo. Tojja genda Congo nkubuuliridde wano. Museveni nabawa ekifaananyi ky'ente ne mbagamba Museveni enguzi ye Museveni. Kuba enguzi eyimira nkugambye Museveni babba ssente z'abalwadde ba siriimu eza Taso, abantu ne bakunkumuka. Nabba eza Cogamu, nabba eza COVID. Naye ekintu ekikwatagana n'ebintu bya COVID, Maama Ebeni yali Nakawere. Ne mutugamba bannakawere bagenda kulya amatooke, bagenda kulya amagi n'amata. Amata go n'engagaana nga Kadaga atugambye mafu. Ne mugamba amata gutugakwatako, naye amagi n'amatooke go gatwale. Bakamusala amagi n'amatooke Lugunda ne Karolo okulutu ne bagatika ne bagatwala.
Kalolo okulutu ne Lugunda mujja kuleeta amatooke wange mbabuulidde. Ekyo ky'oba okola kasito sharing nga wabaawo omuntu gw'oweereza abagenda ogiraba either omulundi ogusooka oba nga gwe bw'otasharinga ye tasobola kulaba gundi eyo. Gertrude, you're welcome. Mukwano nkulabi. You're welcome. So mwebale kujja ab'emikwano mwenna. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa mpera omukisa. Share the video as much as possible. Leero sirese specific kyawandiikibwa ekinatwekoonako kyonna tujja kukyogerako olw'okuba nyina study gyenkola gye sinnamalirizayo. Naye olwaleero video y'olwaleero egambye anyigirizibwa situkiramu. Tolinda muntu mulala. Lwaki ffenna tukaaba nti tunyigirizibwa naye ate ng'omuntu agamba niba naye Kyagulanyi tatuyambye. Gw'onyigirizibwa Kyagulanyi bwe yanyigirizibwa yasituka. Kati anyigirizibwa gwasituka. Muleke kulowooza nti gw'onyigirizibwa ate omulala agenda kukulwanirira. Abanyigirizibwa bwe tuneegatta ne tusituka tujja kukola ekyamakulu kubanga ffe tusinga okunyigirizibwa. Oba nsokena mu kigambo kya Katonda. Kubanga omuntu anyigirizibwa ekikuli munda kye kikuwa ekiri kungulu, kye kikuwa ky'okola. Waliwo omwana omu gwe nasomesaako era mwenna mumumanyi eyazaawa n'azaawuka. Omwana bwe yatuula bw'ati n'awulira ng'akooye okukola mu mbizzi, n'awulira ng'akooye okulya ku mmere y'embizzi. Omwana yagamba naye wa muzeeyi Katongole eno bwe mba nzizeeyo sisobola kulya n'ennywa. Lwaki mbeera wano nga muzeeyi Katongole alina n'abakozi ewaka nga nze si ddala ŋŋwanidde? Kale bw'okuba kupakasa kanzireyo mpakasa ewa taata. Ng'omwana akooye okulya ku bimere by'embizzi. Gwanyigirizibwa gw'olina okwerowoozaako. Bw'oneerowoozaako ennyo ojja kufuna way out. Ng'ebyawandiikibwa bingi nnyo ate bitandise okujja mu mutwe gwange. Kana mu Samwiri ekisooka essula ey'okusatu. Hanna bw'amala okuwulira nga obugumba bumutuuse wano. Omanyi ekintu bwe kikutuuka wano awoositukiramu. Yawulira nga Penina amutuuse wano. Obugumba bumutuuse wano. Bw'agezaako ttuma omwana wa Penina, oba yeggwa wire wangi jangu ondeetereyo amazzi. Kakati ngo ne Penina amutuma, wamma wire jangu. Genda mu nnyumba weebake. Kakati awo nga Kaana takyalina kyakukola kubanga maama w'omwana ate ne maama w'omwana tajja kusooka w'oli. Asooka wa maama yennyini amuzaala. Maama ngambye neebaka ate gw'ontuma amazzi. Kwegamba nze nkuleetera amazzi. Kaana olunaku lwe yakya ku makya n'awulira ng'akikooyi ye yennyini ye yasituka. Mu ngeri enzibu ennyo. Leero bannange ensoose mu kigambo kya Katonda. Hanna nagenda mu maaso ga Katonda n'amubuuza ssebo, nze kiki kye sirina Hanna kyayina? Penina kyayina nga nze sikiyina. Olwaliro nva wano nga nnina omwana. Ate okumanya ndi musunguwavu bw'omumpa mukuddiza. Bw'omumpa mukuwa bwe mmala nzaala abange. Asooka wuwo. Endagaano gy'akola ne Katonda obusungu bwonna bwe yagenda nabwo, ennyiike, obulumi, talina gw'atuma mazzi. Ate nga akalembereza akawulirako nga Elkana wali kuba Elkana yagezaako okubikkirira bambi. Reka nkuleetera amazzi. Nze leka ŋŋende. Naye ebyamutuukangako nga Elkana taliiwo ng'ekiyungu si kikye, byamuleetera okusituka n'obusungu n'agenda n'afuna solution y'ekizibu kye. Naye mmwe Banayuganda mwagala mmwe mulumizibwa. Kwegamba ne ba MP batuyiye. Kwegamba ne betwalonda nabo era batuyiye. Kwegamba gwe olumizibwa akuyamba mulala. Naye mmwe awo ngenda kuddawo. Ekyo kibadde kiggula mwoyo. Mukama abawe omukisa. ASP Assimwe Bible and Politics. Tusooka olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022. Morning skin kyakyo ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu totawaana
totawana kutakula lususu jadduleetera ekizibu totawana kunyiga mbalabe zireke sooka omugambe yakubuulira ekyokukola Morina akubuulira ekyokukola oyagala kuyiga kukola bizigo lotions ezakabi eziri nakyo Morina skin care mwebuuzeeko bw'oba tolina ssente gwe mukubira omubuulire naye ajja kukubuulira ojja kuvaawo nga toli kyekimu. Now bingi nnyo ebiriwo mu politics ewaka mu security alerts n'ebirala byonna njagala ngende kantindiggwa naye njagala nsooke kino njagala kwebaza Honorable Serukenya ow'Amakindye Ssaabagabo yes njagala kumwebaza Honorable Serukenya banaye mujja kunsonyiwa waliwo fayiro nnyingi eziri ku mmeeza yange olumu ezikusinga nga zinsinga obunene sizinako solution. Waliwo gye omukyala yazze mu posti nze waliwo posti gye nkoze ku page. Omukyala alina omwana we wa myaka 2 omwana yazaalibwa ng'alina ekituli ku mutima ate nga n'omusuwa ogutwala omusaayi ku mutima mufunda naye abasawo ne batakirabirawo. Omwana agenza akula omwana n'atandika okulwala n'alwala ne bamukerebera okutuusa recently lwe baazudde nti omwana alina problem ku mutima ate n'omusuwa ogutwalayo omusaayi mufunda nnyo omwana ng'agwana okulongoosebwa. Emulago omukyala ne bamusaba $18,000,000 omukyala abeera Namasuba mu Kikajjo yantuukiridde ne musabira ne mugamba feeza ne zaabu sina naye kyennyina kyenkuwa singa nabadde nziyina nandibadde nzimuwa. So ne mubuuza MP waawo nantegeeza nti ye Honorable Serukenya tukoze kyonna ekisoboka ne tufuna Honorable Serukenya ne twogera naye ne tumusindikira amabaluwa n'ebirala byonna nga bwe mbipostinze akkiriza okutuyambako okukwasaganya kuba ab'emulago bagambye bwe kigenda ewala omwana ajja kugenda China naye bw'aba India bw'aba wakulongooseza Uganda bukadde 18 omukyala bw'atayina omukyala ngambye batambula n'omwami we sebo waliyo nno abaami nga baami taata ate nga ye maama waliwo abakyala simanyi mbuno zitana maama oli omusajja waali bambi alwanidde omwana we waali namubuza oyo omusajja teyadduka dda nangamba waali wuno wanakuwulira yogera bitono konze sooka ompe taata ye nsooke njogere naye oyo taata agwana mu ddaali bataata bangu w'okutema ayayaya ffe twagala bino omwana agenda kwanjula simanyi gundi graduation taata najja n'agamba oyo mwana afunye doctorate mu mateeka ebyobulamu biteredde Uganda ng'omanyi oyo taata si ye yaweerera kubanga tabimanyi omwana bye yasoma tebikwatagana na byayogera. So tunoonyeza Honorable Serukenya n'atukkiriza okutuyambako n'omwana tumusabira. Omukyala ngambye nagende wa Pastor Bugembe nansabirako munnange nenkomawo naye nengendako ewa Pastor Bujingo nemba nnyonnyola ne bansabirako bwento nenkomawo nengamba mukama mazima ddala $18,000,000 Bujingo n'oteekaawo ekibbo. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yakobo nti okusabira obusabizi omuntu n'omugamba munnange mukama akuwonye waliwo we kitamukolera mu buntu ng'omuntu naye bw'omwongerako 10,000 bannaye ng'asobola okuwona avaawo awo ng'awonye. nkirabyeko ng'omuntu omusimbye Sara n'agamba kandabe bwe naabeera enkya n'omugamba mobile money yeri mmeka n'agikuweereza keberako n'akeberako n'agamba pastor nga si oli abadde asinda pastor kino ekintu okikoze otya kansooka enzikirire wano ku luguudo mala okulaba wano emmanga n'ogamba naye nga kyawandiikibwa sikireese kiri mu Yakobo mmeka 5:3 oba 3:7 oba 5:5 mmeka nkyerabidde Yakobo James mmeka nkyerabidde agamba okusabira obusabizi mu kikomye abantu mubawe nembeera nga nze pastor wa Kanani omuntu najja ng'akaaba bw'atyo ku mbaata ezibeera awo nenteka wano ekibbo ne muyimiriza wano ne mugamba buli muntu leeta z'oyina tujjanjaba ono omwana tawona
milioni 18 ne bwe muwa wiiki namba ne mugamba nenkyakomawo ekyo ekibbo kikyo ekyo ekibbo zonna ze basonda wano naye ne bamusabira busabizi ne bamugamba genda naye basajja mmwe wabula bwe mutuuka ku basamizemu musobola okufukamira omusamiza akuwa ssente naye temusobola kuyamba banaku beetaaga mmwe basajja mmwe. Wamma njagala kwebaza Honorable Serukenya atupromisinze okutuyambako lwakuba abadde ali up country ku mirimu emitongole gya parliament naye asobodde okutuwuliriza ne twogera naye. Serukenya mukwano mukama akuwa omukisa. Tuteeka okuteekawo enjawulo wakati w'aba MP ba NUP n'ababbi ba NRM. Nsereko yatambuza emyaka 7 n'olwaleero Nsereko nkubanja Nsereko Nyanzi ne bwakujja mu parliament ojja kumpa ssente zange. Nyanzi ne bwakujja mu parliament ojja kumpa ssente zange nkubuulira. Gwoza nze nabbira bwerere akalulu. Babbira akalulu obwerere. Ebyange ne Katonda wange bireke. Ya nanvunaana ogw'obubbi bw'obululu. Banayuganda bansonyiwa bennabba akalulu ko. Bansonyiwa. Naye omusajja Nsereko ojja kumpa ssente zange nkubuulira. Ezo ne bwaliba mwana wa Jazimpa. Abasiraamu tebaziika muntu nga wali wa mubanja. Mukama bw'alimpa ekisa n'onsooka nja kujja kukuziika. Mbagambe banne temumuziika seeka mubanja. Mune tubadde tugamba musalireko nedda. Tebakuziika. Nsereko ojja kumpa ssente zange. Katonda akuyambe nkusooke. Ne bwe nkusooka Ebeni ajja zikubanja. Ate mama era ffenna ffe tunaakusooka nze nkusooke Ebeni akusooke. Ebeni ajja kukubanja nti temumuziika tata yafa mubanja. Tuteeka okuteekawo enjawulo wakati w'aba MP ba NUP n'abayaye bali. Mutuwa amasimu gammwe tubatuukeko tubabuulire ebizibu byaffe. Serukenya dokita gwe MP w'ekitundu kakati tunoonyaani nga tetunnakunoonya. Wamma weebale kukwata simu zaffe Serukenya. Mukama akuwa omukisa. Weebale nnyo weebalire ddala. So post eyo ngikoze gyeri ku page n'amabaluwa gonna nga bwe gali n'omwana bw'afaanana n'ennamba z'abazadde bw'oba olina ky'osobola obbayamba ne bwe kiba kyakulya kuba tebakyakola bali ku mwana. Bw'oba olina ky'obafunidde kyonna ennamba kweziri eya maama n'eza taata 2. So Mukama ajja bbawo omukisa. Bannaye sina waakuddukira era ye mweffe mmwe. Radio Simba empologoma y'eddembe. Ffe mmwe mweffe. Kubanga nange binsukkako wano ne ngamba nange kambe twalire bakama bange. Kuba nange sina gwe mpita. Sina gwe mpita. Bajja buzi munnange munnaye. Ne ngamba kale bakama bange kankibaddize be banaamanya. Now eyo nga tuvuddeyo. Okubbisa emmundu kukyagenda mu maaso mu Uganda. Muba mukwata mmundu. Naye muwulire ekiriwo kye bateesa. Omanyi Museveni eva yeefuula okuba nga alina kyakola naye nga talina kyakola. Kakati aleese solution agenda zireeta bikyali mu meeting. Bagenda kuwera security companies zonna. Security companies zonna bagenda ziwera Uganda. Kuba Salimu Sale yafuwa tewakyali aziddukanya naye bannange Museveni leeta Salimu Sale wakirituwa omulambo. Museveni leeta Salimu Sale. Kati Salimu Sale ne beesije be babadde bannannyini security company ezo. Simanyi zi security group, simanyi Securex, simanyi G4S, simanyi zaani ezo zonna ezo. Kati mbu solution y'okuggisaawo obubbi bw'emmundu bagenda ziwera. Museveni agenda kujja ayogere agambe zonna nziweze. Abatubba bayambala byambalo bya UPDF batubbisa AK47. Museveni eyo solution gendo giflashing mutoyi egende. Bw'otuula bw'oti ku toyi gituule. Kuba kakati ndi Muganda siyagala kuyogera nnyo bigambo bya Lunyankole. Abanyankole tebaba na mpisa. Njagala nsinga nnyo kubeera Muganda. Gendo okituule. Bw'omala okiflashing ekigende. Ba security gundi sibe batutta. Sibe batta abantu. Gwa atuma abatta abantu. Juza abatta ani gundi w'ekikuube kaawo. Bwe badduka bayingira mu military barracks. Bagenda mu UPDF barracks ebombo.
abo siba security guard nedda nonya solution endala tugamba bwe tugula kamera tewali muntu agenda kuddamu kufa Kampala bafa tokwatangayo n'omu eyo si solution ekizibu ky'ebizibu bya Uganda Museveni kuvaako ebyo byonna byabagamba byabwereeri ebyo byonna panado munange weebakeko erinnyo likuluma oluba ne luzimba ne bakuwaka panado ne weebaka oyo panado olwaleero luno nuupu eweereza panado ekalamojja ne yeesiri eddagala eddagala Museveni kuvaawo naye Museveni agenda kuvaako mbabuulira jjo nayogedde ekintu ne ŋŋamba nti Museveni tugenda mukuba abantu baze mu kabokisi ne bagamba ekyo kimenya amateeka toddangamu kukyogera kuba senga akukwatako banne mumuleka nkwate Museveni akawaayiro ke yayimiriramu naye bannange Museveni abafuze sebe ekyo kyokka waliwo yadduse n'agenda atuula ku toyimba olubuto lumutokota mbulwokuba ŋŋambye tugenda kukuba Museveni akawaayiro ke yayimiriramu ng'agamba Obote ng'Obote ye pulezidenti kenyimiriddemu Museveni yagamba bw'ati by the way amani intellectual siriwoozangako ku byabufuzi bino naye I can't sit down ng'emirambo gikera ku makya ku street e Kampala Uganda yonna emirambo gigwa I can't just look when is a body all over the world. No, I can't just sit down and I see fellow Ugandans suffering and extrajudicial killing. No. Abantu ne batabannabwe ne watabawo akwatibwa kwagamba nze Uganda teyaddayo kuzaala muntu mulala yenna mugezi yakoma ku Museveni yakirumirirwa ku mulembe gw'Obote tewakyalanza kyo Museveni tugenda mukuba mbabuulira Museveni tugenda mukuba siyinza kutuula waliwo abantu mu UPDF abatayinza kutuula ng'ebyo ebintu birabika e Uganda nkugambye UPDF yegenda okukola Uganda Army mbabuuliridde wano nze ndi mwogezi wa UPDF egenda kukola Uganda Army ate egenda singamu bakakwerege lindako anti wayongeza bajeno kati mwenaka musigale nga muli bajeno tulabe jeno ani agenda okutuma jeno ku lutabaalo anti abato temutuwa ssente temutuwongeza oba bino byaba science naba arts ogenda kakasa UPDF egenda kukola Uganda Army ejiri gwanga Uganda Army egenda kukomawo ate nga ddala Uganda Army nkubuuliridde wano ejjuddemu ba UPDF waliwo olwaleero omuwami ankubidde naŋŋamba nnyina abaana bange bana asembayo wa myaka 15 naye mutwale ampadde abaana bana naŋŋamba nange ngizeegizeemu naye bw'oba neetaaga nange wendi ayayaya Museveni tugenda kukuba tetusobola kutuula nga bannayuganda babonaabona bwe bati tetusobola kutuula nga ne kaawa afwa n'okujja najja n'emmotoka nejja wakiri abaana baalisigaza gundi emmotoka ya gavumenti nadduli nga yagiremera n'agamba maama kwegamba nze akalulu nze bandidde akalulu ate n'emmotoka njiweeyo eya Chairman LC5 we natuula mu Kasaka mwali luddawa nga tutuula mu Kasaka yagiremera nadduli yagiremera mumulabirawo nga kakwerege yagiremera Museveni n'abagamba mumuleke omusajja n'agisombesa ebikuta by'ente nadduli wakiri bamulekwa bandigisigaza naye nayo yafuuse muyonga Museveni tugenda kukuba tetuyinza kutunula butunuzi nga bakaawo bafwa no tetusobola kukkiriza nga muwamba abaana ne musaba ssente obukadde 6 eyo meeting bagituula mu State House ne bagiteesa juzi nayogedde ku kyokuwamba emmotoka n'amanda kati abantu bakaaba wowe amanda gange meeting nagibaleetera recently ebyo tetugenda kutuula kubiraba bulabi tutuule tusirike kyangwa kugamba Uganda teyazaalayo muntu n'omu kati mugenda kakasa nti Uganda yazaala abaana bali mu UPDF bali mu kabineti gundi eyo ya Museveni mu kabineti ya Museveni mulimu abantu abagezi abalumirirwa eggwanga mu UPDF mwebali mu polisi mwebali everywhere si buli akola naye nti nno mubi kati agenda kutegera nti mu gavumenti ye mulimu balugumayo Museveni nkubuulira ekyo nkiddamu nga Museveni bwe yakyogera ng'akigamba Obote mwe abatya Museveni mmwe mumuwadde legitimacy
okwefuula pulezidenti w'eggwanga. Museveni mumenyi w'amateeka, tumubanga omumenyi w'amateeka. Yagamba azanyira ku constitution yakubwe nti yajja kudda mu nsiko. Olw'okuba gwe wagizannyirako wateekwa okuba wadda mu nsiko. Museveni tugenda kukuba. Nkubuulidde. Bagenda kujjawo security companies mbuye solution y'obubbi bw'emmundu nedda. Museveni omanyi abatubba. Eyo si solution. UPDF ne poliisi abalimu amagezi mulekerawo okubba Banayuganda. Omuntu akute ebyenfuna byammwe, omuntu ababonyaabonya mu mumanyi. Mukoleyo strike mu barracks. Muwulira ye oba mutabani we omu ku bo yeereete mukube esasi mu mutwe. Mukoleyo strike, mukoleyo ekintu ekimuleeta mukube esasi mu mutwe alyoka akkirize. Omanyi buli gavumenti egwawe e Uganda muteekwa okubaamu amagye, kati kyawedde dda. Museveni ali wali Amini we yabuliza Uganda mbuna agenze kulumba Nyerere. Yagenda n'amulumba nga naye ekimugoba kiri mu Uganda Army. Kyali mu magye ye ne yeebuliza eri. Yagenda okusiba nga ali Tripoli. Museveni nkubuulira. Ate kiwa mugambe tekikyaliko reverse. Tekikyaliko reverse already. Takirinako solution. Tetuogera bitannatuuka. Tuyogera bituuse nti lino ettaka lya NUP, eno ye pulaani eri ettaka lya gundi. Emmotoka ya Kyagulanyi agikutte agiwambye byonna ngenda bibaleetera baabibaddemu mu meeting. Nga tewakyaliwo solution. Kati ne kino takirinako solution nkubuulidde. Waliwo ekintu ekitambula mu masomero. Abazadde muwulire ekintu kino. Gavumenti etambuza ekintu mu masomero, egenda kugaba amata mu masomero. Abaana banywenga amata waakiri ennaku 3 buli week. Kati ekyo mukitegedde. Temugeza ne mukkiriza abaana bammwe okunywa amata ku ssomero. Museveni aleese ebintu afokasinze ku generation ento, afokasinze ku baana baffe. Amata, simanyi okugema polio, simanyi okugema hepatitis B. Kati bizunga kuma TV gaabwe ku sipaka bakuleetedde abalongo 2 abali ku 7 kikaga mu kikaga. Musimanyi Nakato ne 2 bonna balemala polio. Ono yeewalula, ono yeekulula. Kibi nnyo kituufu. Kati batambulizako kiri nti abaana babageme. Twala omwana bamugeme polio mu gavumenti owedde. Kati yene sawa buli muntu okufuna dokita ayinza okubuulira amazima. Nkubuulidde. Abaana mubatwale mu malwaliro ga private ag'obuseere bamugeme polio ow'obuseere, naye temutwala abaana bammwe mu gavumenti ebyo ebyekikunga ebyo ebyobwereere bagenda battira abaana. Akomya baleeta obwo obusitole ogambe bannange kyokka polio waddala 2 ne Nakato beewalula. Bazadde n'abaana, abaana bazadde bannaabwe bali awo bagira mbunaawe otyo otwaleyo omwana mu mutwale. Simanyi hepatitis B, hepatitis Q, hepatitis V. Mubatwale naye tokuba simu yange enkya ng'omwana atandise okukwerega sikini. Temukkiriza abaana bammwe okunywa amata ku masomero, buli omu kubira headmaster wo. Simanyi ate kuliko okusasula, mbuno omuzadde ajja kusasula ng'emitwalo 3 osasulire omwana wo okufa. Osasulire okufa kw'omwana wo. Mbabuulidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Jo nayogedde ku kampani gye bayita Brookside Dairy Limited eye Kenya, ne muginoonyerezaako ne mumpa ennamba zaayo. Abagikubidde mwebale, abayogedde nabo, era nammwe abatannaba kuyogera nabo ennamba zaabwe eri +254 72 21 emitwalo 3 gye gisembayo. Kitegeeza 30000 ze zisembayo. Endala eri +2
54 53 20 31 17 0. Mubakubire mubabuuze twabakola ki okwekubana ne Museveni okutuwa obutwa mu mata. Twabakola ki? Tubadde tuwagira Kenya nga gye twesiga ng'ebyayo biri credible. Kati nabo tugenda bavaamu. Kati Museveni abawe ssente n'ebita byabwe tugaano binywa tebaddeyo bitunda e Uganda. Tubigaane. Bo nga bagoba amagi gaffe ne kasooli. Ennamba nzibawadde. Mukama bawo omukisa. Omanyi bwe tuweta secretariat zino mulowooza mbu tuba tusaaga. Waliwo information gye nafunye. Waliwo secretariat ze naleeta eza Kenya. Museveni agenda kuba Kenya alina byayingizaayo alina biki biki. Waliwo omuntu omu ali mu nsi ez'ennene alina muganda we mu poliisi n'abimubuulira n'amugamba waliwo ebintu bwe biti. Omunnayuganda yabivuunulira oli omunnakenya n'abibuulira munna ali ku ground ne bamulinnyisa ranka. Kasita baabizuula nti secretariat zaali ntuufu ne bamulinnyisa gundi ranka. Kati yali Kakwerege Mabaale yafuukira ddala Mabaale kati Masitoni. Era bw'oba omuyita mayinja gyebale takyali Kakwerege. Secretariat ezange zino zimbawa wano mwe mwazigaana omunnakenya zaamuseetula eddaala. Walaayibizzeemu. Now NUP, ekitebe kya NUP, wulira meeting ezaabaddeyo. Ekitebe kya NUP ekiro kye kyabadde meeting eyasookedde ddala. Ye meeting eyasookedde ddala mu State House. Yatandise ku ssaawa 2 paka ssaawa 4. Meeting eno kyabadde ng'ekiboozibozi naye nga meeting yabaddemu Museveni, Amama Mbabazi, Rugunda Ndugu Rugunda. Mwabaddemu Kayihura, mwabaddemu ne Muhoozi. Wulire kyabaddewo. Museveni yagambye ndayira okudda ku ndayira Nyabugwe natta. Omanyi oyo omwana yatta kitaawe ne nnyina. Museveni yatta kitaawe ne nnyina. Yatta kitaawe, nnyina n'ayomba n'amuteeka mu house arrest. N'agamba temukkiriza omuntu yenna okuyogera naye maama mulalu. Era eri abagamba maama wa Museveni mulalu nedda. Yali akaabira bbaawe. Museveni n'amuteeka mu house arrest. Mmwe nomusaaga n'oyo omulenzi bwe tutamukuba oyo omwana aliko n'ekikolimo ky'abazadde be kati katukukube ojja kukkiriza. Wulira yagambye endayira ekyo kitebe tebagenda kizimba waawo. Tebagenda kizimba. Kisoboka kitya? Tebagenda kizimba kubanga nnyina engeri nnyingi nnyo gye nsobola okukibalemesa ne batandika okukubaganya ebirowoozo. Wulira bwe yamaze okulayira bw'atyo Olugunda n'amugamba bw'ati, muzeeyi ebintu twabikwata mu ngeri ya lusaago nnyo, naye ensi egenda ekyuka era n'abaana bakyusa ennwana era wamu n'entegeera. N'agamba ebintu bikyuka, ebintu twabikwata n'olusaago, omwana najja n'atukola ekintu. Kaakati wano we tulaze wazibu kakkana. Ndugu Lugunda n'amugamba bw'ati, abaana bano tebali bokka, bateekwa okuba nga balinako abantu abawi b'amagezi abatumanyi ennyo enkola yaffe, ate nga tukola nabo, ate nga abawi b'amagezi bano balabika bayivu nnyo, bali munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga, be bali emabega w'ekintu kino. Bano abaana tebasobola kukola bintu bino. Waliwo omuntu atulimu ne be twalowooza okuba nga bebbo tebaali bebbo. Lugunda gwe muyita ndugu n'agamba bw'ati, bonna be twalowooza ne bwe baavaawo, omwana teyeekanga, teyakyuka, teyadda mabega, teyaziŋŋama, yasigala agenda mu maaso ate nga muzibu nnyo. Be twalowooza si bebbo kubanga waliwo abatumanyi
N'agamba bw'ati, twalowooza Sipuliyano Kizito Lwanga teyaliye. Lwanga yafa bwemage. Sheikh Nuhu Muzaata yafa bwemage. Kasirye Gwanga yafa bwemage. Bo bennyini be babadde bababalala, bonna ne bababala ne babamalayo. Ne bagamba tebaali bebbo. Abawi b'amagezi bano bateka kubanga bali bweru wa ggwanga. Abalala tuli nabo mu gavumenti. Naye ne mu byo byennyini ebyabadde bitudde ate kwe kuli omuzzi bwa bituwa. Bonna nga be babadde awo. Kuliko ate abituwa. Naye muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro ate omwogedde yangamba ye tatya ne bwe mwogera. Nze soogera kintu bwe njogera ekintu gwe manya alina ensonga lwaki gwe ne bwe weekanga manya bw'oti alina ensonga lwaki akyogedde. Yabadde waawo abituwa ssebo. Wulira, tebaali bebbo. Kati abaana we baatuuse bagenze walala. Kakati tulina kutandika kunoonya ngeri ndala gye tulwanagana nabo, gye tubakakkanya. Naye wano we tuli si wangu. Museveni n'agamba bw'ati, tufube tukole kyonna ekisoboka tulabe nga tazimbawo, tusobola okukozesa ebitongole ebyenjawulo. Yagambye bw'ati, basobola okukozesa KCCA, basobola okukozesa UNURA, basobola okukozesa URA, basobola okukozesa NEMA, basobola okukozesa kooti. Era Museveni yagambye banoonye abantu abasooka abatunda waawo bannannyini abasooka baguzaani naani yagambye babanoonye. Agenda teekawo furakasaawo bagende mu kooti eteekewo caveat injunction baako kyemukolawo yadde tofwaali tirufaza notice byonna babiteesezza. Kati Mbabazi najja ne zigenda zireeta Mbabazi n'amugamba gwe Mbabazi n'amugamba bw'ati, tetugeza ne tukola ensobi ezifaanana ze tukoze emabega. Tukoze ensobi nnyingi tetwongerako ndala. N'amugamba bw'ati, tuyigire mu bibaddewo tusobole okuyita mu kintu kino. Tugenda kuswala okusinga bwe twali tuswadde ate. Kisingako tubireke tubenga abatabirabye. Yababuuziza bw'ati, mujjukira. N'agamba tugenda kuswala tumwongere amaanyi, ensi yonna egenda kutuyita badikiteeta ate nga waliwo ababadde tebannaba kutuzuula. N'amugamba bw'ati, mwakola ensobi ku kibiina ng'azze n'abawo ekibiina. Kye mwakola kumutwala mu kooti kupapala kola bw'ati byamuwa amaanyi mu kalulu mwabba mubbe. N'aleeta emmotoka ne mukwata emmotoka ye. Bwe yali emaze okusasula emisolo mwali mulina okukireka ne mukivaako. Ne mukwata emmotoka ye era mmwe mwagisesema mwekka. Ne mumaliriza nga mugikomezzaawo. N'agamba bw'ati, kati temukola nsobi ze mwakola luli kubanga ziri ze ezaabookesa okutuuka kati. N'agamba solution gye tulina yeeno kubanga ekibiina mwe mwakyongera amaanyi nga mubakutte nga mubawaabidde omusango n'abasinga emmotoka mu bennyini ne mugyekomezaawo kakati temuddamu kukikola ku mulundi guno. N'agamba bw'ati, ekyokukola kye kino, tukwate ssente tuzimbe ekitebe kya NRM ekitabangawo mu Africa nga kye kisinga mu East Africa ne mu Africa. Proposinze ebifo bibiri ku mazzi emunyonyo oba emulungu nga kiri kuleke Victoria. Ekyokubiri, bateesezza bawe ebitebe ebibiina byonna ebiri registered byonna babiwe ssente bizimbe ebitebe ebiringa ekya Nuupu oba n'okusinga ekya Nuupu. Kati tubeere nga ffe abali mu kasiisira. Naye ffe tetufaayo. Omwana omubereberye mu lujja ne bw'aba zoliga ne bw'aba yavaako ng'alinga Lugunda. Omanyi Lugunda ali awo alinga weewe. Omwana omubereberye abeera mubereberye. Kati oba afaanana atya y'oyo
ate era ne bwafwa aliwo si aba first born nedda first born aba yuli kati Museveni mwe mumanyi bagenda kwata bawe FDC mugenda kugira banga na yero nchinga tugenda kuzimba ekitebe Lwakabengo mwe mumanyi je mu kizimba mwe mumanyi oba mu kizimba kira ewa gundi wase mu Uganda mwe mumanyi oba mu kitwala Soroti ewa Oboyi mwe mumanyi mukole byo mmwe Mbabazi yabagambe kakati fenna tuzimbe ebitebe ebyakabi ekyo kirage Africa nti ate ffe tulina eddembe politics wano democracy ffe tusinga buli kibiina kiina kalina Mbabazi nabagamba mumuleke mubeere nga abaata akitegedde nti agenda kuzimba ate era mumuleke akizimbe ekyo waakiri kitulage democracy mu nsi yonna ningamba ate Mbabazi ngaakoze bubi nze nabadde njagala bayiwe w'amagye bagambe temuzimbawo Mbabazi yabaganye ebyo nze omanyi bye njagala kubanga njagala nfuna ensonga lwaki tukuba Museveni weziri naye njagala atuumeko endala tumubeka tumubuuza lwaki wajja wali n'otugana okuzimba egundi ekitebe olaba ekitebe ffe kyetuganye ekibi kyetugamba nti ekamwokya wabi tetukyajaawo wafunda akazimbe kabi enale mwegamba maama abasenga abo bampaawo tuweewo sente tukupangiseewo waliwo abakyala abajoga bannaabwe ku gundi ku mizigo mama gundi kali akaviiri ke wajjeemu bannaye nga kabadde kakyali kapya lwaki tokampa nga nabisudde ku kasasiro genda kasasiro nakabitwalayo omwana abitutte n'alyoka adduka emisinde n'agenda abijjayo n'abisiba omusanga naye avimba nga yasibye bya munne bye yajjeemu mujja tubawe ebiviiri bye tusudde mu bisibe enale mbagamba maama senga nno bwakajjamu akampa waliwo abakyala gwa bengezigezi asiba akagundi nako kansiye ngenda kajja bambi bwakajjayo kampe nze tekansiiwa ate mune nze tekansiiwa n'akamuwa n'omusanga ng'oli akasibye nga n'okutakula teyeetakula n'omubuuza naye gwe wabadde weetakula ki munno kyatatakula kati NRM egamba bambi bwemuba temuyagalawo mu mpeewo nze mujje mbakolera endagaano His Excellency yagambye awo wonna waffe nze mumpe mbaguzeewo nja kukolera NRM endagaano y'ekamwokya mujja kutya kwagamba bo babeerawo nga tebalina kitebe sebo tugenda kubeerako ne rediyo tulinako TV tulinako kyankwanzi ne bannange kyokka ate nga wano watusiiwa tuvuddewo mbwe NRM tugiwa akaviiri ke tusumuluddeyo mugende ku kasasiro mu kanoni twakasudde dda ala ne Katonda bwakuwa n'ennume ezaala Kibalama ina sebo Kibalama agenda kusula waggulu kuka ne bannange Katonda ne banne Katonda addiza Kibalama Kibalama ina ko gundi omwaliriro oba agenda kupangisa akamaduuka oba agenda tekako ebbaala tegenda kuddamu kugula mwenge anywa gugwe mu dipu ne banne His Excellency Kyagula kyagala kojjaawo kozi yeddira ndiga oyagala kojjaawo Kibalama yasemba waggulu ku rooftop tonafa tewevumanga ggwanga byebyo nno wulira okuzimba gundi n'abagamba bw'ati Mbabazi n'abagamba ono omwana mwamukwata bulala mwamukwata bubi Museveni n'amubuuza wali oyagala tumukwate tutya ekisooka tali mu bantu abazimbibwa nti oba waliwo abamuzimba n'omulaba nti nno ono bamuzimba kubeera future leader kubanga waliwo betwalabanga babazimba waliwo abeezimba omuntu n'omulaba nga ye yeezimba okubeera future leader abo twabakolako yamuwadde example 2 n'amugamba Kirumira Muhammad yali yeezimbye ng'ensi yonna emutegedde nga yenna akoze territory sebo nga yeezimbye atandise okwepositioninga ye twamwanguyira ne tumujjawo kati ate Brian Bukenya kitaawe yali amuzimbye mu byamagye ng'amuzimbye waliwo omuntu gwe bazimba waliwo neyeezimba Kaweesi yali yeezimbye nga ne poliisi emuzimbye abo bo ne tubasalira amagezi naye ono tewali yamuzimba tetumanyi gye yava yagenda okutuuka okugwawo bw'ati ng'ayina abantu ayina amawulire
alina omukwano gw'abantu, alina international community, bwe twamukwatako bwe twamisinga chance y'omwaluwa. Kakati gwe oyagala tuddemu tumusange waawalala tukole ki? Nanga abantu abo batekyagulanyi kati senga tufunayo bakyagulanyi miliyoni 3 tusobola okugenda netuuga mu swimming pool buli kumakya wetwagalira. Tusobola okufumba kakya naye bannaye bwe munywanga kyayi w'omusajja oyo tajja kuddukanga ebintu ebyo abirise mirembe. Ajja bateeramu Dyson buli alinywako. Bwe muyingirayo musoke mufulumye byonna. Tuleete aba pest control basoke bafuuyire. Tuleete abapima temperature na biki bapime buli kimu. Balyoke tusoke tusibewo akaguwa. Tusoke tuteekemu embwa, tuteekemu kapa. Bwe bukyanga namu tuyingire. Zonna zijja kukyanga azaafudde mbabuulire oyo omusajja mumuyita muntu. Temupapa okola abe Sri Lanka kye baakoze mbabuulira. Okujjako nga tumugwiridde lumu. Naye bwe tutwalanga ennaku 7 ku street nadduka ku lw'omunaana bwe muyingirayo tobaako kyokwatako, tobaako kyolya, tobaako we weesigama. Ojja kufuukira weekimenko ojja kutya. Nkubuulidde. Museveni n'agamba bw'ati Brian baali bamuzimbye, kitaawe yali amuzimbye mu byamagye. Tumulabuukirira. Kirumira yali yeezimbye ne tumulabuukirira. Naye ono yajja buzi oba yavaawo n'agwawo bwebbu muyaga muyaaye. Tetumanyi gy'ava, talina kyali. Yagenda okutuuka nga muntu mulala. Kati wale oyagala tumukwate tutya? Wale oyagala tumukwate tutya? N'amugamba kati obanga bw'atyo nga bwekyali mumuleke. Mumuleke ensi yaleeta era yeerizaayo mumwesonyiwe. Aha! Ebyo byonna bwe byawedde bye badiscussinze byabadde bingi wabula mbagiramu bimu. Ebyo byonna bwe byawedde ne wajjawo meeting endala awo Mbabazi ne Rugunda bo ne bagenda. Bano bo ne basigalawo ne kweyongerako Okero Olyemu ne Moses Ali. Ne bajja ne babeerawo meeting endala negenda mu maaso. Yatandise ku ssaawa 4 n'eddakiika nga 35. Museveni n'abagamba bw'ati abadde alina olukiiko, abadde alina olukuŋŋaana lwagenda okubeeramu simanyi olwa NRM ne baani UK naye tagenda kusobola ddugendamu. Ayagala Okero Olyemu amukiikirire. Olyemu n'amugamba wangi taata gwe byalumbuye kwagamba gwe tewabimanya nze ngende eyo abo abaana oba tonnava mu nnyonyi ng'ekisawo kyonna bakisazeeko bawanise ebipande sigenda genda sikutenguye naye amusolwe ku nsonga za lumbuye we zankomya n'abo abaana beeyo sigenda genda. Ne bakkaanya. Moses Ali n'agamba kinanjo kyankimize. Moses Ali ajja UK. Moses Ali ajja UK naye bambi mumuleke. Moses Ali mumuleke. Moses Ali mumuleke. Moses Ali mumuleke. Kale ku lwange Moses Ali mumuleke ajja kufuwa. Ne bannaye omuntu ali abantu mwepanka okusitula emirambo naye ogwasali musale ne Moses Ali abanagisitula tugenda bbawe emidaali. Buli wanabangawo okugaba omudaali abalisitula omulambo gwa sali musale ne Moses Ali mwe emidaali gya mugiri automatic ate tegijjira waawo gijjirako ssente abalala bo batubangi naye mwe tujja bbawa ssente. Basaana ng'omulambo gwevuga gwokka ku masannyalaze oba ku tureyini. Okero Olyemu yo olwagaanye Moses Ali ye n'agamba agenda kujja mpita mu bufunze ne wajjawo meeting y'okusatu. Eno tiyabadde meeting kwabadde kusamira babadde basamize abasamize bano olwatuuse batandise ku ssaawa zabadde 6:30. Omusamize omu babadde bamuyita abasawo bano Abaganda ab'ekinnansi omu babadde bamuyita Biranga, omulala nga bamuyita Saalongo Katajirya. Yadde bana abasajja balina amannya. Biranga omulala nga ye Saalongo Katajirya. Bavudde mu bitundu by'Entwetwe. Kati mu ab'Entwetwe mujja kumbuulira oba mubamanyi. Saalongo Biranga ne Saalongo Katajirya. Aha!
bwe batuuse Museveni n'abagamba bane mu Nyambi abaana banzita abaana bantwala sirinnya tie abaana beekalakaasa ebweru ne munda banaye mu Nyambi puresha enzita nebamugamba atofaayo ono gwe bayitabiranga ye yasoose namugamba tokayana nfunire ekinyonyi kye bayita kasuku ekyo kigenda kukulambululira nze kyengenda okukolagana nakyo kikulambululire buli kimu ekyobukulembeze bwo n'obwa mutabani wo bwe bunaabeera noonya kasuku namubuuza kasuku NTV ani sipaaka biki gwe mbandeeta oba kasuku nti kinyonyi njagala kasuku kinyonyi era gwe kasuku bajja kubisase mu mutwe nga balowooza gundi mbuno gwe baagala namugamba namugamba awo nja kukulambululira buli kimu kyonna kyoyagala Saalongo Biranga n'ayingirawo Saalongo Katajirya n'ayingirawo Saalongo Katajirya n'agamba bw'ati nze ngenda kukolako kati ebisigadde tujja biraba Saalongo Katajirya yamuleetedde ebikola yamuleetedde bino wammanga Saalongo Katajirya yamuleetedde ejji ly'enkoko eziyiza simenye eziyize erifiseewo nga lyo teryeyalula n'amuleetera n'ejji lya ŋŋaali eriteeyalula lyabadde ejji ddene oba lyabadde lya maaya oba lyabadde lyaki wabula yamugambye lya ŋŋaali kubanga ŋŋaali kyekinyonyi ekiripresentinga eggwanga kiri ku symbols n'amuleetera ejji lyakyo n'amuleetera akaddo oba akati akakaddo akasimbe ke bayita bukumbu yamugambye ono bukumbu omulaba ono bukumbu n'ejji eziyiza nti otyo n'amuleetera n'akati ke yajje ke bayita akannyo oba jeneza akavuze omulambo omanya akakati kalina eddagala kalina ebintu bingi mu traditional mu African chemistry mu African chemistry kalina gundi era kyova olaba bwe bamala okukajjako omulambo bwe olaba abantu nga buli omu eriiso lirookalooka kati bananyini mulambo bafunayo omuntu akwata obwo obuti bwonna ye ne bwataziika naye nga tewali ajjeewaawo ako kati kaliko ebintu bingi simanyi olina gyolimira enkima simanyi ziri emmere gwe funa ogwo omuti ogutemeteme mbuze simanyi osimbe ku nsonda ne ku nsonda ne ku nsonda toddayo kukuuma kasooli toddayo kukuuma matooke gayengera gammera gabala negengera ng'enkima zigayitakawo tezigalaba n'omuggo gw'omuzibe naye bannayisitaani alina ettima wulira wamma n'amugamba guno omuggo guno n'amugamba kati ogenda kukola bwoti kwata ebintu bino obisimbe mu mulyango woyita mu State House mu mulyango awo nga mu mulyango osimbewo bukumbu ono wosimba bukumbu osimbeyo ejji amajiga n'abiri ogasimbeyo buli kumakya onaabirengawo amaaso naye nga tokute ku sabbuuni amazzi amakalu oganabe bwotyo guno naabirewo amaaso mbwayogerereko ebigambo bino bannaye mwenna abangobaganye simanyi Kyagulanyi simanyi ani omulala awo ye Kyagulanyi si yamugoba yeka mwe nuupu njagala munveeko bukumbu nkuyege ku ggi ne bannanga abasajja baluga bukumbu nkuyege ku ggi kakati ate guno omuti nga bwe gwavuga oli atadda bwe mugenda temudda ono yavugibwa ku muggo guno bwaddanga nga nammwe mudda bw'atadda nga temudda naye bannange basajja mmwe mu linnya lya Yesu tubisazizaamu yamugambye bisimbe mu State House gy'osinga okusulamu namugamba ngenda biteeka nakasero ngenda biteeka nakasero awo yayolera Ssaabasajja Kabaka ettaka mbwagenda kunaabirangako amaaso amugambye tukwata ku sabbuuni ng'ogira onaabaawo bukumbu nkuyege ku ggi mwenna munveeko bukumbu nkuyege ku ggi nze n'omwana wange n'omwana w'omwana wange bwe ndibafuga simanyi mbulu n'agamba ejji lino nze ndingabo simanyi ndingabo simanyi biki ebingi ate mbirabire n'okubyerabira byebyo byabaddeyo bulogo bwereere Museveni eryejji ne bwolimira ne bukumbu n'omumira owedde tewakyali kintu kiyinza okukujja mu mukono gwaffe ekyo nkubuulira
nakubye ne kugamba Museveni report joyina ku meza ntuufu noyagala ogenda okuba Nassa Road banaye Museveni alumwa ekinigeria ky'oku Nassa Road naye aba Nassa Road nabasaba ekizimbe mwakinyima nabagamba wakiri nkisolozeemu olunaku ate buli akirimu bwa mpolo mutwalo awo ekizimbe kirimu abantu 7 kale Museveni alumwa ddiiru eyo n'olwaleero akyajesinsimula bugulu kati singa Uganda tuli mu kiyongobero simanyi gundi bendera zigenda kwewuubira mu mirabba Uganda ekungubaga yafiiriddwa abantu 600 nedda Museveni ye yali abatta tokyaddamu kufuna chance etabana Uganda tokyaddamu kufuna chance esimba jji ne bukumbu Museveni njagala osimba yeye ejjeri ojja kusanga ng'enkuyege ziriridde ku luno ke kali bakabonero akakukakasa nti kakati ate gwe tokyaliwo nkubuulidde anti enkuyege terya jji dino bagenda ddirya nkubuulidde mbunne ejjirya ŋŋaali representinze eggwanga Uganda kale katulabe lwaki sikomaawo ku secretariat ezo ebisigadde ngenze mu politics n'obudde bugenze bannaayi local government abakungu ba local government basazeewo bekalakaase era okwekalakaasa kwabwe kwatandise leero leka mmale okunywamu olwekyo bannaye musoke muyindeko musoke nnywamu olwekyo byo bino ebintu bizeemu wulira abakozi ba local government bagambye bwe bati kwegamba minisita yatufeze mululi mukasali mu myaka nga 13 naye mu bufere bye yateesa ne banne si bye yawandiise ku luno siwagira aba abasajja kubanga baatuwokesa senga aba local government beegatta ku basomesa senga abasomesa bakyali mu strike naye baalinda bannaabwe nga bamaze obbakwereza Filbert bamaze omusalako Filbert Museveni yali amukubye empi sebo ngalo yagenda okukizuula nga baali nabo si basomesa nga Museveni yayiyemu SFC yambadde leeya nakakkana n'agamba wange akasajja tekampisa amuwa n'empi wabula ne bakeera ku maca ne bamwabya ne bagamba mbu atumiza Porsche emmotoka empya ku ssente zeyalidde ku Museveni bakulimba bamwokesa mujjako credibility nti taddangayo okukomandinga abasomesa bw'aliddamu okukomandinga nti abanga tuteeke wansi enno nti gwe nga walya luli gwe luli nga walya ife leka tusomese ekyo Museveni kyakola kukumalamu supu okitegedde kati bana balo ku gavumenti nze sibawagira mbu simanyi asinga okufuna sente nyingi mu local government kaawo mbuna afuna 2.5 asembayo simanyi mbuna afuna gundi emitwalo 18 wamma wire kuba akasale kankuba akasale milioni 2.5 kaawo nga tebakuwadde bisagazi kaawo gye batawadde bisagazi bajiwa milioni 2.5 mugirabaawo ng'etanoga bannaye kaawo ng'enyirira ne bagikuba amasasi mu mmotoka yonna n'esaanawo inze milioni 2.5 zinkubya amasasi e Uganda wamma wire kuba akasale kane kubira akasale mbuno Kirina afuna emitwalo 18 wano Kirina afuna kakadde nawe tamwe kona abagenda muri okubiri wali awo wakoma katwe kubira obusala atika kati tunagamba ki Kirina mitwalo 18 ayina abaana ayina tata ayina omukyala ayina emboy waka ayina ku mitwalo 18 wamma wire kuba akasale nga ko mwarabu ankuba empi zange ampe zange end of math ampe zange nze ngende nenyige nze ngende sije ankubi oli ansasule ati kati chiche tunakola waka we wasinga okubo awafu wulira naye abasajja bagambye minister yatufera kakati ekyo Museveni atuferedde emyaka 36 nabagamba Museveni takola na muntu atali muyayi
gwe ne bwolira bapasita nga yeekulubeeseza ku Museveni manya oyo muyaaye jjo ndalabye Lwere ali mu lukiiko lwa corruption era ye yayogeredde Betty Kamya anti munnange corruption kakati Lwere kasita omulaba awantu alina kawunda suuti z'obote naye oyo omwana ayita atya obote kawunda suuti ye yazisigaza alina ez'emikono emimpi alina ez'emiwanvu alina ezamusalankwawa buli w'olaba kawunda ng'omanya oyo Joshua Lwere kasita olaba gwe bw'olaba omusumba yeekulubeeseza ku Museveni manya oyo mubbi Museveni takolagana n'abantu batali bayaayi ekyo bakikulimba baminisita bagambye ate bannange Mululi Mukasa ye musajja ali mu myaka nga 10 mwaga abulako Katonda ayingira 9 Mululi Mukasa naye mubbi yateesa ne banne birala eno n'akola birala ebyo bye bazze batugamba na bye bateesa birala yawandiisa ekiwandiiko n'akibako stamp n'agamba mmwe mbasiibu bagenze okusoma ekiwandiiko nga mu bye bateesa tekuli na kimu kikolebwa tewali na kimu kiyatadde mu kiwandiiko ne bagamba bannange tufugibwa bayaaye ate kakati tubatwala na mu International Labour Organization za community babatwala mu koti ya nsi yonna simanye ebibiina by'ensi yonna ebikola ku bakozi oyo ye Museveni bwatu bwazatufuga wana kugamba kirala naakola kirala ne mujja genda mu muzuula mpola mukakase buli muntu gw'obwira atembeeta Museveni serwadda talina olunaku lwe yali abuulidde ekigambo n'atayogera ku Museveni leero ate bwe yatuuka ku COVID kakati munnange pulezidenti ne mugamba ate naye nampita kati awo ne twogera omanyi Museveni oyo ebintu kasita bikwasa Mukama mugende mpola bakulimba bonna bayaayi abo bonna babbi Bayibuli egamba bweti alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi Zaburi chapter 1 genda yo gisome Psalms chapter 1 alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi Lwere Luddugale oyo kawunda z'obote oba oyo omusajja yayingira ng'obote adduse yayingirako mu nyumba y'obote zonna yazisigaza zonna ate era zonna azambala wulira sebo aina double pocket egundi ekoti double pocket wano na wano obizu obote yalinga azambala ezo wamawulira alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi kati gwe kasotambula mu kuteesa kw'ababi obeera ogudde era Bayibuli egamba bweti oyo afaanana ng'ebisusunku empewo byezifuumuula eri nga Zabuli esembayo afaanana ng'ebisusunku empewo byezifuumuula empewo efuuwa nezeeno nezeeri abaana bakoze bwe bati batugambye mulekerawo okujajinga akatabo ngo olabye cover bikulako munda olabe waliwo omukyalo omu yagamba Mukama nze njagala pasta n'agenda ne pasta nze saagala bayaayi basanviire saagala bayaayi njagala pasta atya Katonda n'afuna pasta omwana agamba waayi kyali mpa kye nditwala ne bamuleetera omurasita ng'atambula watalinga limu sepulingi kulaba watalinga limu sepulingi n'agamba Mukama bw'oba kyolese kyentwala eyatwala omuyaayi alina omuyaayi we eyatwala pasta singa ndi searching pasta alina omulala ate kati pasta n'ebyokugattibwa yabivaamu yagamba ebyo bikulimitinga empeta nasooka n'agijjako yo n'agikasuka n'awasa n'amugamba gamba toli mukazi wange omukazi najja n'agamba shia ekyo si kituufu ffe twali mu gundi za kikaza gundi era yajjawo nga pikiniki P7 alina omwana atula P7 kati oyo n'amwongerako ate n'awaabawa ye yennyini ye yakola statement siri mukazi we abantu babisala n'amwongerako n'amwongerako mwanyina we owa SFC Bujingo omugenda mpola akuumwa mukoddomi we Bujingo bw'oba tomukubye ejjinja gira omuleka omusajja amukuuma mukoddomi we alina mwannyina asoma ku KIU asoma amateeka muka Bujingo yamuzimbira buziga Bujingo
naye nga luli Teddy yagamba nga nedda Mukama njagala omusajja nga atya Katonda nga ye pastor wa Kanani namugamba wuuyo kati singa ndi searching simanyi oba anoonya madamu Teddy simanyi oba anoonya naye ate y'omurasta balina mu byabwe bateredde bombi tekuli anoonya kakati no munnange mwegendereze alina omukisa omuntu tayinza kukolagana na Museveni n'abanga alimu ensa. Bayibuli egamba omunnyo bwe guggwamu ensa balirunga munnyo nabaki okujjako okugutwala bagusuule mu ttaka bagulinnyirire kubanga guba gufuuse musenyu. Kyova olaba abasu juzi tikyalumbuye yakoze video n'agamba bw'ati yazzeemu n'abiriitiriza abalokole yagambye obulokole eddiini ya Museveni yegireeta kutabangula ggwanga kubba ggwanga kutematema bantu abalokole ne bayika mu kabokisi sebo kwegamba mu university yonna gwe walabira kusomera kulumbu ye university anti byebyo bye mukola byebyo byalaba byebyo byalaba tikyalumbuye talaba balokole balala alaba balokole bayiganya bantu. Joshua Lwere yasomba abaana ba Nuupu n'abatwale wa Museveni ono akkiriza okukyuka ono drone ebadde genda mutwala nengimusuuza nemuleeta kakati ono abadde ku kyalo nga yasinga nga mutembeeyi w'abaana ba Nuupu Joshua Lwere kati tikyalumbuye bwakyogera mutuufu. Nze profesa mumanyi profesa endaba gyalabamu ebintu yaba profesa mwe abagiraba mu mwoyo mwe mumanyi ye teyabirabye mu mwoyo. Dini ya Museveni yajja kutabangula Uganda kubba Buganda kutta kabaka balokole be babikola kakati ticha mukyamu kakati gwe omulokole kola obulokole okimenyewo. Dr. Aswale nja mukubira essimu mugambe professor Oswadde abalokole si bwetu naye kati nange sina bwe kimugamba nkimugambe ntya nga Serwadde yagamba ekyokukuba abaana okubatta okubawamba okukola biki yasooka kiraba mu European Union taba kiraba mu European Union yali takimanyi kakati ye nga professor omanyi ba professor baba balina engeri gyo. Waliwo headmaster wange oyo principal Sebagalo ye yamperera olumu yangamba ekigambo yangamba bwati yangamba musajja muyivu nnyo alina PhD mu education yangamba bwati Ugandans we are poor because we are poor. Nimbuza kati yabigedde biki kakati awo kiki Ugandans we are poor because we are poor. Africans we are poor because we are poor. Naye nemubuza kati biki nawe byogera natandika okunnyonnyola kyekitegeeza kati kyetaagisa tutandika okukisoma okuva leero paka 238 ekyo kyokka. We are poor because we are poor. Kinene abayivu abo ba Professor Lumbuye Professor Kajubi mumali manyi muno Professor Kajubi mbuno teyazala baana Professor Kajubi abiraba bwatyo nti we are poor because we are poor. Akisabiseemu ebitabo ebirala 107 nga buli kimu kirina chapter 107 era ye yakyogedde nga bwakiraba abalokole dini ya Museveni yajja kumalawo ggwanga kiwedde ye byalaba muwagira kati gwe omulokole Lwana okijjewo Lwana okijjewo naye bwe tugenderaawo Yesu yagamba bwati waliwo abagenda okujja ne mu maaso gange mbagambe sibamanyi mwe mwali ba Museveni agamba abalokole gundi agamba abalokole be Kenya wamamwe muyingire agamba abe Rwanda ate mwenga mwali batemu wamma abe Malawi mujje muyingire abalokole ba America bannange mwe muba mutuula wali okuninaana omanyira munnange America munnange oba be banatusooka ne muggulu abe London mujje mutule wano Seattle kwegamba ffe tutandika okwewozaako ati munnange omuhogo gwange gwona kuha sikumanyi nabanyumiza ekyo gundi ogw'omuzannyo abanyarwanda baguzannyanga ewaffe ogwo gwa Nuwa yabagamba tuzimbe ekyombo ne bagaana munnaye nga Nuwa nga Mukama agenda ggala eryato bbwa ng'enkuba etonnya nga batandika kufuwa nga badduka bajja ku kyombo Nuha kubanga okusooka bamukwatirako awo n'aleeta muwogo ne bafumba ne balya n'amugamba Nuha
Nuha onzigulire Nuha umuhogo gwange gwona kuha nga Nuha atiginya oluggi lukyagulawo nga Katonda yennyini ye yaggaddewo malayika yalusamba n'alugala Nuha omuhogo gwange gwona kuha. Abalokole ba Uganda tujja kulaba Sserwadda bambi omuhogo gwange Mukama gwona kuha. Amugambe Sserwadda sikumanyi wali mulokole wa Museveni wakolanga gwakutta bantu. Profesa Lumbuye nkuwagidde ekyo kyalaba kati abalokole tukyuse. Bayibuli egamba bweti tuleme okufaananyirizibwako ng'ab'emirembe gino tokyayawula mulokole na dereva wa drone. Buli wolaba omulokole edduka wabula be basinga buli wolaba kazimba dduka. Mujja kulaba kazimba mugalunga yeetiginya ku mulyango bambi munnange nze kazimba mugalu. Bobi Yanga ajje Mukama mugambe you are welcome Bobi Yanga olaba bwe mbadde nzigaddewo. Bobi Yanga yingira kazimba mugalu agambe ati munnange nze nagenda Kasese ku bugenyi bwa nnaku 6 nga mpeereza. Waweereza ki nga kabaka w'e Kasese tewamwogerako eyali mu buwambe nakufukako amafuta n'omwoyo olangirire ebigambo ate n'abasiba okuteebwa wate baani abaateebwa. Si buli kimu nti nno twali tukyogerako. Kazimba mugalu yakyogera. Si buli kimu nti nno tuba tukyogerako mmwe mulowooza mbu buli ekiri mu byobufuzi tukyogereko. Bobi Yanga ayingire Eddi Mutwa ayingire bannange enduulu eribeera awo nga kazimba mugalu bamukebeza fayiro babagambe mmwe mwali abalokole ba Museveni. Museveni wammwe wuuli Museveni wuuli ate nga ne Museveni gyali akaaba akutte ekibooko akutte ekiso akutte emmundu akutte bannange kyali bakola wamma Mukama onyambanga ayi Yesu ate kamba buli olwo olunaku bw'olengera nga bakugamba kukola bwoti nga Museveni ali saidize eri totawana kubuuza osiridde ogwo muliro geyeena gwe tokayananga kubuuza eno geyeena waggulu gy'olaba Museveni togendayo bwe bakusindika eyo weddi. Pastor osaze omusango nedda Bayibuli egamba tusalenga egy'ensonga. Omuntu yatta kitaawe ne nnyina bakitaabe babiri kitaawe amuzaala yamutta bawa nnyina n'amutta bawa nnyoka aba kitaawo akusinga kukubya gw'okutte bataata babiri n'abatta ne mama n'amutta. Oyo omwana oyo anage oyo omwana nedda situula waatudde. Teri muntu akola ne Museveni nga si muyaaye kaabe pasita w'embijje. Tiicha Lumbuye Profesa Kajubi wali mutuufu kati abalokole mutereeze. Bayibuli egamba bweti bwemu obutuukirivu bwammwe bwe butalisinga bw'Abafalisaayo n'abawandiisi Tiicha Lumbuye bw'abatunulira bw'ati abalabira ddala nga abalokole mwenna muliri ba SFC naye nga mukiwayi kya bulokole naye nga muli ba iso. Abasumba balina emmundu, abasumba balina ba bodyguard, abasumba batemu. Waliwo omusumba omu yali ayomba ne munne n'agamba bw'ati bwe yavaawo n'agamba oyo asaaga nja mukola kino bwe simukubeesasi mu mutwe nja kukola ebifaananyi mbiteeke ku social media taaliddeyo kusigala kyekimu. Omusumba kigamba musumba munne akipulaningira musumba munne mbw'ajja mukola photoshop aziteekeyo buli muntu agambe bannange naye ng'oli yabiyiyiza buyega if not nyamukubeesasi mu mutwe. Abasumba balina ba bodyguard, abasumba balina zi 99. Abasumba kati ekyo kyekigenge kye mutadde ku kkanisa naye mujja kisasulira. Profesa mutuufu buli muntu yangambye kubira profesa omugambe diguri ye gimuddize wamma weetongole nedda ndi anda Profesa Kajubi. Kati kitukakatako tukole obulokole. Profesa Kajubi lunaku lumu ajja agambe bannaye ate obulokole nga nalwawo okulokoka. Ayi Mukama olunaku lwaleero nzikiriza nze Profesa Kajubi okulokoka awo nga mumanyanga nti tukyusiza amagezi gaffe okuba amajja n'ebikolwa byaffe. Bayibuli egamba bweti tuli bbaluwa empandiike ennamu ezitambula. Ye bw'atusomako bw'ati ffenna tuli balokole ba Museveni. Kati mukkirize ebbaluwa zeewandikeko nga muli balokole ba Kristo mu mugongo. Gwe muwala gwe otambula okunkumuka naye bye bakusomako mu mugongo obimanyi oba wano mu kifuba.
mulenzi gwo otambula okunkumuka bye bakusomako bimanyi gwe mulokole byebyo kati bonna tikyalumbu yalabako balokole ba Museveni number plate buli mulokole oliko number plate buli muntu oliko number plate teri muntu akola ne Museveni nga muntu mulamu bakulimba enjala egudde Karamoja nabagamba enjala egenda kugwa mu Uganda yonna ne Kagabo yagambye ate ekiri e Masaka kati Masaka eyaliisanga region ya Africa n'emirirwano Masaka n'olwaleero sebera bakyajoga ettooka olijjeri e40 bannange ettooke ly'e Masaka nedda lye 40 waliwo omuntu yangamire bannaye 40 lwaki teva mu vidiyo zaffe 40 wali amatooke waliwo aliddeko okutookera 40 kati mbwe Masaka yagambye constituency yange ne Gureta Masaka enjala egenda kututta kati Uganda enjala bwetandika okutta ab'e Masaka ab'e Mawokota mudduke kubanga bali be baali ba basket of what African basket of life Masaka Kagabo yakubye omulanga bannanga abange temubalinda kufa bo mubawenga obudde bukyali kati ate abatakuŋŋaanya misolo be baddukiriddaani Karamoja nabagamba omusana gugenda kwaka wakati w'emyaka 3 ku 5 kati omusana gwakwakako nnaku mukaaba mbuno mutandise okufuwa mufuaki nga mukimanyi nti omusajja ali mukola nyukiriya ogwo omusana baŋŋambye ne bwe gukwakako obwosi bwati oguwulira nga gulimu abanene mu gavumenti ate si ya Uganda yokka gulimu abanene mu gavumenti ya Korea mbu tegwokyanga ogwedda sawa 2 ku makya nga akasana kokya n'ogamba n'ekiki edda akasana bwe kaayo kyanga weekati akakababulababula nga muzeeyi agamba temuteekayo mmwanyi enkuba egenda kutonnya naye nga ne bannange taata lwaki atulimba era ogenda okulaba no munnange ng'etonnya oba ekiro mu nnyumba nagamba ebbugu mulingi enkuba ejja kutonnya enkya ennaku zino enkuba egenda kutonnya bale ogenda okulaba ng'enkuba etonnye kati ebyo tebikyaliwo kati akasana kaba kalakata mufwa nga kakatandika mufwa bakyazimba buzimbi bakatandika okupulantinga ebyuma ebireeta omusajja akola nuclear anaawuliranga anyigiriziddwa yasituka kati mwenna bwe munaasituka mujja kusisinkana ku mulyango gwa State House naye bwe muba mugenda mumanye waliyo obukumbu waliyo nejjeziyize yataddewo eggi n'agamba tebalinnyanga wano nze banveeko bukumbu nkuyege kuggi bukumbu nyweza jjajja bukumbu nyweza Saalongo n'amugamba gwe ekyo kyoba okola tebagenda kukuddira n'abeebwerumbu tebagenda kuddamu baneemuwulire ekiriwo Museveni yagambye bw'ati naye abasawo mubadde mu nziba wano tewaliwo Abdulaziz Stephen yabadde yinginiya w'ebintu bino Stephen yabadde atambuza amawulire ne mu nzibeeza era buli musawo omuganda yagamba Museveni mbu waliwo Abdulaziz nani Zaituni owedde naye kati ekyo kyembadde njagala alobere ku bantu Abdulaziz akole naye bannange Museveni tukuyina kakati biri wabivuddeko ebyokukwata Abdulaziz n'emmundu tojja gisangawo emitwe tewanudde emmundu yeeyo gye weewanyisa simanyi luyita bagomi togenda gisangawo wanudde anti Abdulaziz omuvuddeko kayeeyibakire n'amagulu awanike gweddako okuva Stephen lwe yagenda tetubifuna ebyagundi ebya Nasarodi Stephen yaliwo byavaawa kati gwegeza ogana Abdulaziz ageza azaalirawo abaana ojja kulaba gakulemye kudda ku Abdulaziz ove ku baana b'abaana ogenda kutandika kusalako bantu mitwe ojja kwekwata mu byenda Museveni kubanga bw'otandika abantu oba olina kutandikira ku ggwe alina yulino baga ku kisambi nkubuulidde bw'oba oyagala amawulire gazire 1 jawo yulino baga 2 leeta omulambo gwa Sali Musale yafa buli lwayagala obireetanga mbyo oyagala musoke mulindeko Sali Musale yafa atojja mubika enjala
yote katenjala bwebe erumya abe Masaka bannange mukama jangu otaase Uganda kubanga bo tebakyetaasa buli muntu ali mwagamba bannange tubonaabona naye Kyagulanyi aliwa bannange tubonaabona naye abatuyamba bali gutonda bonaabona bonobonaabona ojja kusituka okyayagala okulya ku bimere by'embizi gira opakasa mu mbizi bwona obikowa omwana bwe yabikowa n'agamba naye lwakisigende wa taata kuba ate taata ayina lwakisidde waka wakiri ng'omupakasi naye Bayibuli egamba mbu bwe yali ajja taata yamulengerera n'agamba olinga alinga wire maama alinga omwana wange eyabula ate nomunanga atambula nga ye n'agamba maama yuyo wire akomyewo wire endulu ezivuga n'agamba mujje ye nte mugisale n'alyoka ajjamu buli kimu n'amuwa n'agamba mwana wange okomyewo maama ko mwana maama badde nafiirwa dda taata nninze okumanya yali amulinze yamulengerera wala fa distance n'agamba omwana wange wuuyo ali mu ddirisa buli ssaawa ali mu ddirisa gamba oba ndibandi awo ne kajja oba battireeyo ne basuula nga nnoonyeza omwana wange yagenda awunuuna ng'empuuna malungu ne gye buli eno simanyi Uganda eri awo egamba maama oba ndibandi lyawo nga bazze yabadde eri awo newulire Sri Lanka nagamba banna oba n'abange bajja Uganda eri mu busibe Museveni yagamba ennyanja za Uganda tezirina buzibu no tewali buzibu ensozi ettaka ekizibu kibeera ku bakulembeze wabula bwe ngamba nti tumukwate mugamba maama era omwana akizeemu Museveni tugenda kukola ekintu n'emagombe gy'olibeera ogenda kirowoozaako ugambe naye mukama bano abaana baali bazira ojja tuleetera omudaali nkubuulidde mbukakati bwakunona kugamba nze ndi awo okunona bunonyi ye yandeeta naye kugamba mulowooza ddala nti ekya Profesa Kajubi tetwayigamu tetunyumyako naye Profesa yatubuulira kati bwe oyagala okwewagika ekijinji olina okwewagika gundi ekijinji kiwera dduka wano bwoti genda okole bwoti teeka wano ekijinji wano zibawo ne wali zibawo Museveni yaninako chance egi ya passport kasita namuggyako passport tatawaana ate naye akimanyi abantu bafa Nabbanja yagambye bwati twamaze dde okuggyako biliyoni 135 tuziteeka wali ku bbali ne bannange Nabbanja abantu bafa baagala mmere mbwa zo twamaze dde zijjako ziri wali ku bbali zitudde munnange 135 ziri wali zitudde naye bo abaliiva Nyamwamba bo wabatereeza watugamba muliiva Nyamwamba ati leka nsooke nninye ennyonyi eno nzireyo nzizeyo obuntu buno nkomewo e Kasese kuba abantu b'e Kasese bano embeera gye bali mumbi kati akutte b'e Kalamojja ffe weetuli naye ffe abatawa musolo emmere yatuuse kale mazima ddala omwana yayimba mazima kiriba kitya Kyagulanyi nga nkujaganya bannange kiriba kityanga mazima gennyini senga abadde mu State House olaba atwalayo emmere nga takola takkirizibwa kukola talina mulimu gwakola baagala afuwa enjala baba bali awo n'alyoka alaga ekizimbe ekisinga obulungi mu Central and Eastern Sekafa Uganda kigenda kuba kya Nuupu takola naye bannaye Katonda bwakuwa abaakuwadde Museveni yamugambe kati guyagala oyo omwana ng'oyo ffe tumukolere ki twamugaana okukola azimba bikalina twamugaana okukola avuga amadika kati oyo omwana gweobeera gwe mbabazi omukola ki ko mbabazi nange mmuleka wabula owa Bukenya jeno naye bannange era bannange owa Sande Kasiti ye baamutta naye owa Geto yabalema yagambye munnaye kasita twayitako ki gwe bwobanga wayitako ekyomwaluwa omusangawo awalala alina international community alina abantu alina buli kimu kati omwana ffe tumukole tuti nabagamba abaana ba Isirayiri baali mu nsi baali mu ddungu nga tebanaaba naye nga tebawunya nga tebooza naye nga tebaddugala tebasangako katale
naye engoye tezaaba kutukira ku mubiri. Wabula bannange Mukama bwe bayagala mbu okulya ku nkoko n'alyoka abajjira obunyonyi mu nnyanja, naggula ebiyumba mu nnyanja, enkoko ne ziryoka zijja ne balyoka bali obugubi, ne bamugamba twala Sseggwanga tukoye ennyama zo, tukoye ebinyama bye. Oyo ye Katonda. Kyagulanyi taddayo okukola, taddayo okuyimba awantu wonna, taddayo okugira bw'ati, wabula baba bali awo aguze ettaka lya Kawumbi wa Makerere Kavule, nga Museveni yanoonyawo ettaka lyamubula. Naye bannanga Abaganda muli bantu bazibu, Museveni mwamumma ettaka awo ku Kavule. Omwana waffe ye waze n'alifuna, ate mbulu akyagaziwa. Bakwogedde akakantu wakawulidde, era tukyagaziwa. Ssennyonyi alumya abayaaye, era tukyagaziwa, tusuubirira ddala ne Ssennyonga ajja kuvaawo. Aveewo. Ssennyonga talina kyatuyamba. Ssennyonga yatugamba amanye abasumba abaziika abantu mu masiguleevu z'abasumba. Kati tikyalumbuye bwakyogera nga mugamba muno tikyalumbuye mubi, nga Ssennyonga yakyogera mu maaso ga Museveni. Sebo nina abasumba bemmanyi abaziisa abantu mu masiguleevu ko Museveni okakasa ojja kubambuulira. Kati teyabamubuulira. Bw'aba teyabamubuulira, lwaki ne bakwata Ssennyonga okulimba? Bw'aba yabamubuulira kwegamba baziika abantu ba Museveni basse, tebagambwako. Poliisi yakolawo ki? Mmwe balokole, mmwe muli balokole ba Museveni, which is very true. Nga tetwebuuziza ku muntu yenna, tikyalumbuye muwagira. Now enguzi Muwanga Kivumbi yagambye bw'ati, naye lwaki buli awabulira ssente za Uganda waliwo akabaluwa ka Museveni? Museveni atubbisa bubaluwa, tebuliko sitampu, tebuliko gundi. Ulira loko simanyi loko construction bwe yabadde etandika ebintu bino, ate yo yatandikira wa Museveni. Yagamba Museveni n'awandiika akakiiti abo mubawe ssente. Pineti yagamba abo mubawe ssente. Jimu Muhwezi bwe yali abba Taso, Museveni ye yagamba buli Chogamu ssente za Chogamu za Museveni ye yazibba. Ne bakwata kisajja kyattu Kibukenya ne bakikuba eruzira nga Museveni ye yazitwala. Museveni ne mukazi we aba abantu babbi, naye bannaye guno omulembe gujja kuzuula ebintu. Gundi yagambye Muwanga Kivumbi naye kakiiti kana akazungazungano, wabula bw'amala babbako ssente nga baleeta ani Tamale Mirundi ngagamba nze newunya abaminisita. Akakiiti kolabira ddala nga si ka Museveni, ate kogamba mbu yakuwa ssente, simanyi mbuno yakujjako ssente. Akakiiti kali ak'ekiwaanyi naawe n'owaayo ssente, naye akuwandiikira ddala nga yakuwandiikidde nakkubira essimu. Ng'ate si ku ofiisho gundi addirawo ekitabo kya Musana. Mumanyi Musana? Waliwo ezo empapula za Musana aziyina, awandiika ku Musana. Gwe leeta ssente ezo mangu nga sinnajja. N'akukuulira, tawandika ku Peak Fair Musana. Ye yasigaza Musana, waliwo bajeti. N'asiku kamutwalire. Astepolingamu bustepolinzi. Otuuka wali ng'ojjamu akuuma. Ng'agira ateekako essimu, gwe ssente ziriwa? Nga gwozitwala ng'ogwa mu shiiti. Buli awali enguzi Chogamu Museveni yenna ye yamuya. Batugamba ku Chogamu tugenda kufuna mu Chogamu. Banayuganda tugenda kufuna mu Chogamu. Awo waliwo bakatenda luutu, waliwo simanyi Ssenyange, waliwo omugenzi ono musajja bamwine, omugenzi bamwine, bonna nga boogerera Chogamu. Kakati Chogamu ate kakati Chogamu kasitejja. Chogamu kasitejja buli Munnayuganda yenna. Naye twafuna ki mu Chogamu bannaye? Tusooke tulinde. Twafuna ki mu Chogamu ng'oggyeko Saidi Mira? Kubanga n'olwaliro ne bw'olaba ka Saidi Mira kali, owulira ddala nga twafuna mu Chogamu. Naye twafuna ki mu Chogamu? Mmwe Museveni ye mubbi omukulu. Museveni tugenda kukuba. Museveni tugenda kukuba, atujja kusasula ssente zaffe. Neziri mu Angola tujja zijjayo. Wazimba banka e Congo, naye bw'otawulira togenda zeebaka mu nkubule tujja kugendayo. Congo mwayokeza amalwaliro n'abalwadde n'abasawo,
tojja genda Congo nkubuuliridde wano. Museveni nabawa ekifaananyi ky'ente ne mbagamba Museveni enguzi ye Museveni. Kuba enguzi eyimira nkugambye Museveni babba ssente z'abalwadde ba siriimu eza ttaso abantu ne bakunkumuka. Nabba eza cogamu, nabba eza COVID. Naye ekintu ekikwatagana n'ebintu bya COVID, maama Ebeni yali nakaweri. Ne mutugamba bannakawere bagenda kulya amatooke, bagenda kulya amagi n'amata. Amata go nengagaana nga Kadaaga atugambye mafu. Ne mugamba amata gutugakwatako, naye amagi n'amatooke go gatwale. Bakamusala amagi n'amatooke Lugunda ne Karooro Okurutu ne bagatika ne bagatwala. Karooro Okurutu ne Lugunda mujja kuleeta amatooke wange mbabuulidde oba abaana bammwe. Nakawere ne mutamuwa amatooke mwe ne mugalya. Lugunda wali ozadde oba Karooro Okurutu wali ozadde, wali olina olukindo, omukazi w'olukindo ne mumuwa akawunga ne mugamba kazire tokakwatako, ngenda kugulira akawunga n'akazira. Mujja kuleeta amatooke ga Spice Diana, Lugunda ne Karooro Okurutu. Museveni bw'atubbye ne bino Pineti, Emwanyi, Lubowa mwonna mulimu Museveni. Mulyagonja yagamba bw'ati, yagamba Betty Kamya munnaye move conscious, buli muntu gwe mbadde ngoberera ow'enguzi omunene waggukira tewatuukika. Si lwakuba nti nze ndi kakwerege, naye omuntu ali enguzi osobola ogundi omukoonako. Ko Betty Kamya nze mutabani w'omufu, nze namwandu nze mbamaze takwatangayo n'omu. Buli lwalabikako agamba Banayuganda mugire twegatte tulwanyise enguzi mu masomero tubuulira abantu. Mwana wa primary ki eyali ya ssente za gavumenti? Temumanyi ali ya ssente za gavumenti? Naye Mukama lwalimpa ekifo mu gavumenti ekyo kisobola okunziza mu gavumenti ya Museveni ne mukuba essasi mu meeting oba ne mugwa mu bulago ne mutuga. Ne mutuga ne batutta babiri. Naye ekirungi tugenda kimukola Museveni ate Museveni kyekijja ekiri ku mmeeza yo kituufu nkubuulidde. Kuba ekirungi okifuna okimanyi. Kasiita, ulira abakasiita bannanga amabanja gatususseeko kasiita amabanja gatususseeko era n'amaduuka bagaggadde. Abantu amaduuka bane mbadde sinasoma ggulire. Amaduuka abantu bagavuddemu, ate looni zifuuse looni, tetulina we tusobola kujja. Bannange mutuyambe, banka zaagala okuyimiriza looni, tulina okuwa n'ebbanga lye tutaakola eryali mu COVID ate nga leeti eri waggulu. Abakasiita musasule banka, abakasiita oba muva mu Kampala muveemu. Twabagamba ne tubagamba mujje tujjeko omusajja atubbye akalulu, mugamba tuleme kukola, tugenda kuweerera baana, tubadde tetukola, tufunye chance tugulewo amaduuka ate tuludde ku leebuleebu. Ebyobufuzi biwedde, ebyobufuzi byaggwa, mugulewo amaduuka mukole. Kasiita mugulewo amaduuka mukule. Senga mbadde nsaka eggulire ne mukwata bwenti n'alyogera bw'amala okubimalayo nga mbidiriitinga alaba ne mbidiriitinga. Obwo obusiru temubuwa bantu. Bwe twabayita ng'omusajja yakatubba mwagamba muti banga yonna tetukola ate kati chance tuguddewo, omusajja atuguddewo wonna tugenda kukola ate kati muleeta bino ebiwedde. Bano ebyobufuzi biwedde. Kasiita mugende mukole. Kuba kakati Kasiita lwaki temukola? Twabagamba ekiseera kigenda kutuuka ng'omuntu odduka nga tewali akugoba, ng'omira eddagala nga tuli mulwadde. Ogenda kutuuka nga naawe kyoli tokitegeera. Kaakati baliyimisa landiroodi nga taliiwo najjamu ebintu ekiro. Kati ne ba landiroodi bakyusizzaamu. Landiroodi yaggala ebizimbe, yasula n'ebisumuluzo. Si buli omuntu nno osula n'ekisumuluzo.
Land Road asula waawo wogira wakugulira naye nga waali ebyobufuzi byaggwa tebyaggwa kati kukola mukole muddangamu. By the way n'obudde bugenze Busoga nabagambye Busoga bagambye bakakwata 20 nga mwaba buli kamera gwe yakutemu Museveni yaleeta kamera kumuyambako okukwata abamenyi b'amateeka. Museveni yamanya nti guno omulembe bwe sibatangaza butangaza buli omu kumupiikingira wakawuwe sijja basobola kati buli yabadde mu kamera nabagambye bwe tuba tetusobola kukikola mulundi gumu nga tetudda mabega tusooke tusirike obulumi bwe buyitirira gamba abaana mwe mugende mu nku naba mugende mu mazzi mugende muno n'amazzi bavewe waka oyingire mu nyumba okaabe taata okuba omulanga wowe mama nyabo yaye mama nyabo bw'owulira bajja ogasimu nga mwangu yeeyo enku zirekeeyo nga mwazityabadda oba mu byenzibe wa mulirwana kale mutuule awo ani agenda okunnafuya anu nagenda okunnafuya inze mama abeeyita abanene bemenya his excellency gamba atya ate be mutya bantya ate mbu mugenda kumenya nze ngezaako enamba yange eri +974 33 93 96 39 ngezaako wamma katusabe ekigambo kyonna kibaddemu tukozeseza ebyawandiikibwa nga 30 leero genda oggimu ekigambo ky'oba ogenda nakyo. Mukama tukwebaza olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaziza olw'abatukuvu bo bano Mukama bawalabo ne batabani bo balina embeera ze bayitamu naye Mukama embeera ekyasinze okuba enzibu e Uganda Masaka terina mmere kati Masaka bwe baterina mmere saasira Kampala Masaka terina mmere kati Kampala awo weneebuuliza mbu amazzi gaalinnye kiki leke Victoria yakalidde Wamala yakalidde kiki amazzi gaalinnye amafuta tegagulikako kati bagenda gattako amasannyalaze kakati Mukama Uganda yiyo kubanga nze Mukama n'ebizibu byennyina wano mwene simu biyitirivu mbikukwasa mu maaso go Mukama bano abaana Banayuganda sinze mbazaala si bange babo Mukama Banayuganda si bange babo Musa yakubuuza naye bano abaana nze mbazaala Mukama sinze mbazaala kola ku nsonga zaabwe kubanga nange olumu zinnemerera omukyala ayagala obukadde 18 omwana aliko ekituli ku mutima kyokka akaaba agamba kyokka ye mwana wange asooka mubuuzizza abakuba wa 7 ye wandimulese n'afwa munnange ye mwana wange asooka nno bw'aba wa 7 ye afwe ne bw'aba wa 10 mwaba tosobola mukkiriza muwaayo Mukama oyo omukyala musisinkane mulinnya Yesu n'abalala bangi Mukama n'abamu nsirika ne mbanga atalabye message mazima nga nazirabye naye Mukama buli omu musisinkane buli omu muddemu buli omu mutowolokose naye Mukama bwe kituuse nti Masaka egenda kufa enjala naye Mukama tusaba otonyese enkuba mu byuma ebyo ebya nuclear tukowoola ekire ky'enkuba ebire by'enkuba buli lunaku okutwala emyezi 7 omuchina azingule ebintu byabijje Uganda kyogamba Mukama ebyo ebyuma bya nuclear bikusinga amaanyi tukowoola enkuba mu linnya lya Yesu enkuba ey'ekigero etonye Uganda abantu balime emmere tutugenda kufanjala nga tuli mu equatorial ogundi kind of the country no ensi ya green tubulwe Mukama mu linnya lya Yesu tukowodde enkuba ng'erimu embuyaga esobola okujjawo biplanti bya nuclear byonna bikulukute mu mukoka bigende mu Lake Victoria byonna Lake Victoria mbune erimu emmere ziri eyo munda wansi n'ebyo ebyuma bigende eyo mu linnya lya Yesu tukowoola enkuba Museveni tajja kubuza nkuba mu Uganda nedda mu linnya lya Yesu tukowodde enkuba abantu baddemu balime sizoni zaabwe nga bwe zirina okubeera Masaka ebeera etya nga terina mmere Masaka bw'etandika okufa enjala muwedde mwenna Mukama waliwo abalina amabanja waliwo abalwadde buli omu musisinkane ng'okulemerwa kwe bwe kuli ng'amaanyi ge bwe gali mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina Katonda mulungi ow'ekisa abawo omukisa gwaleyo gamba nti ayi Mukama lunaku lw'olwaleero
mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abanjagalire, tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Ssaawa ze zimu, mbaagala nnyo mu Kristo Yesu. Mweraba. Ayagala okungezaako nkulinze. Naye ojja olaamye. Ojja olaamye. Ba omusekuzo ku mutwe